ne wandika eggulire ku Dr. Jose Chameleone omuyimbi w'eggwanga the legendary international wide yamuwandiiseko eggulire nze kulwange ndowooza teryankoledde nnyo nalabye ate yaweebuddemu tosobola kuddira kitiibwa kya muntu n'omuwandikako eggulire eringanga bwe lityo biki ebinywa Dr. Jose Chameleone n'okuba ebifaananyi n'olaga nti 223 yali afaanana bw'ati 222 yali afaanana bw'ati 224 afaanana bw'ati Uncle Biba ekintu ekyo kirungi si kirungi olumu waliwo ebintu ebikolebwa mu ggwanga n'empaya njagala kukaaba bukaaba maziga because Bogedde n'emyaka gyemazeeyo regardless nti wadde nti mu mawulire ate bad news yesinga okutunda naye gwe okikozeeko oba gw'oliwandiiseeko limulekawa ekyo sooka n'okyebuuza n'okiteeka wali katonda baddifulumya however wadde Chameleone yaguma musajja mugumu alabye ebintu bingi oyo gayi si ye muntu gwoyinza okumala gawandikako eggulire n'akupapalirako kuba bamuwandiiseeko amawulire amatuufu n'amakyamu naye n'abaleka bo ne batunda era waliwo ne wayimba n'agamba nti nno bamuwandikako amawulire ne gatunda ba enemy naye tafaayo nze ngamba nti Bogedde ekintu kye yakoze ku sayidi yaayo kigikolera though ne Chameleone kiyinza omukolera ne kimukomyawo mu bantu okumwogerako n'okufindinga out because many times fe abayimbi oba abantu abali mu limelight osobola okubeera awo ng'olina ekintu ky'oyitamu naye ng'ensi tekimanyi ng'ensi yeekubalako eri sayidi entuufu yokka gy'ojja n'ogikyamula n'ogiyimbira. I remember last year twali mu Gonza concert Hajaruna Mbiru yajja ku show okuyimba naye Hajaruna Mbiru yajja ng'alina ne kanyula mu kooti muno munda naye najja okukola ki okuyimba naye nze yakimanya yangamba Biba mbadde sisobola butajja kubanga nakwesi wanneesiga n'ompita nzije nkuyimbireko ate mu bayimbi bonna ab'eggwanga nze ayinza okubanga ngasseeko nnyo ku shooyo eno n'abayimbi abalala basobodde okuvaayo naye nga mulwadde ava ku kitanda najja n'aperforminga naye ng'abali mu audience bo bakola buki bakuba bukubinga na kunyumirwa so audience olumu temanya bituufu biri ku bayimbi Bogedde tusobola ogikomenya nti no yakoze kibi naye ng'ate mulimu omuwagizi ali ku Bogedde agamba titwogere ku Dr. Jose Chameleone kiki ekimunywa ensi emanye tuleme kubikkirira bbwa tubewuunya nnyo tuleme kubikkirira bbwa naye nga munda ekibundu kyavunda dda okitegeera kiriko advantage ne disadvantage Bogedde esobola okuba nga yakikoze nga mutuufu era ba Chameleone si oli owaalula nga waliwo enjawulo ng'ensi erina okubaako ne kyekola ng'omusajja olumu abeera eyo naye nga tetumanyi kigenda maaso so I will credit Bogedde okujja ekintu bwe kityo naye egende maaso enoonyereze kiki ekiri emabega okukendera kwa Dr. Jose Chameleone mu size ayinza okuba omusajja amulwadde nga tetumanyi ayinza okuba ina bistress by'ebbanka omusajja n'akutuka n'agwa wali nga tetumanyi tumulaba dokita atagejja atakogga nga bw'omanyi obulamu bwe busobola okubeera awo nga waliwo ebitagenda bulungi alina birooni oba endongo eramu amabanja bamukuba eno n'eri nga tomanyi naye wa Bogedde bw'avayo n'awa kuba ebanga signal trigger nti Dr. Search president w'e Masaka waliwo ekimunywa mukyaliyo naye waliwo ekikola ki ekimunywa so tukirabiremu anga eyo naye Bogedde egende maaso ng'ekola research to find out kyekikola kyekinywa omuyimbi w'eggwanga bwe kibaawo kimanyibwe ayambibwe because that is a Ugandan property. Biki byalina nebirabi ye nga doctor biki byayinza n'okugira nga akozesaako ebyokulyanga n'ebyokunywanga ebyo kuba Biba goli muyimbi mumanye ebyokulya n'ebyokunywa byemukozesa okulaba ng'oddamu ofuna ku mubiri kuba ndaba akanyiriro otaddeko ntaddeko aye nange wali mabega byali bintwala bannange
byali binvuga nene nekakanya nengamba kansoke ngusale nze kyasinga n'okunsaza nno byalina okusala okufuna ku mubiri ng'ogugwo kale naye ate nze nange era siri munene kiri awo naye gwe at least ng'omubi omweru kati kyalina osooka okukola ye kennyini kwe kumanya nti no buli kimu akikoze Dr. Jose Chameleone kwe kubeera omumativu buli obeera omumativu mu mutima ofokasinga n'ogamba bino tebinyamba kambyejjeko bino bye binyamba bano be banjagala abatakwagala n'obavaako abakwagala n'ogera nabo abakuyamba n'obafaako abatakuyamba n'obejjako eyo nno take one eyambaho ku rebuilding obwongo n'omubiri ekyo sigala kye kimu ekyokubiri okendezamuko olumu kubikubwa oba nga kyayi yabadde akuba n'omukendezaako bwe banga obayi tokyalya bulungi mmere n'okyusaamu n'ojja kudda next bar omwana akuwa olusaniya oba nakuwa ekipiza nga bw'olaba ku byana ebiri wano ebitekenatekena n'okuwummulamu sisubira nno abayimbi ebiseera ebisinga tutera okukuba non-stop mwaka mulamba sho ku sho aluwa malaba okulya kuba kubi naye osobola having a break olabye abayimbi kati nga ba Rihanna nagamba kati ngenda kubeera ngenze India for a break mwezi mulamba nga ta performinga so ne Dr. Jose Chameleone ayina capacity esobola okugamba nti akati eno budget kangendeke Zanzibar ku bizinga ne mama w'abaana mbirekeyo n'abaana badamani yobalaba asobola kati ngenze South Africa ngenda kuba shooting the videos naye nga I'm not performing I'm taking a break etegeza biba energy gyokozesa ngo shooting video si emune gyokozesa ngo performing ngo liko stage twazze wano tusobola okuba nga ntudde bwe nenga tushootinga ki video mbamenyese eki kachayi bwe nkanywa ba director betala biki simple otekingamuko ku break kuba Dr. Jose Chameleone ayina ennyimba ezisobola omuliisa okulamu bwe bwonna ne bwaba tazze mu fulumya luyimba nimbye ne bwaba tazze mu fulumya luyimba asobola osigala nga afuna bookings ez'enjawulo so long as management emukeepinze mu good shape asobola otekingamu break that's one kyusa ku diet n'okwegobako stress ng'omuntu ebitakuyamba n'obyejjako kyekyo ekitegeeza afune nnyo ku budde obuwummula ng'omuntu bwebityo ate ekirala biba mbadde mugambye okuwummulamu bintu bibadde nga bisatu diet n'okwejjako stress bisigadde bulamu bwa bulijjo tosobola gamba nekirala waba ayina emisolo gavumenti emuyambe emukwasaganyizeeko emisolo kubalaba by the way emisolo egyo nagyo gisobola okuleetera omuntu okuba nga alina stress n'akogga naggwawo nayo kisoboka kangereze kati ku dokita ayinza okuba alina ennyumba ye empya eri eseguku yuwala energy negamba tugitwala toyinza butafunamu awo ku stress ekyo nakyo bannaye weekiri banna yuwala dokita waba alinayo emisolo mumukenderezeeko okitegeera mumbi w'eggwanga mumukenderezeeko kuba tumbudde Uganda